Banji kumwe ku mutimbagano nnaku olwalero musiibye mulaba ebifaananyi by'abasirikale nga bakwata abawala ababadde kumpi bali obwereere era ng'abawala abo olwalero we twogerera basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti era ebyo ebituukiddwako mu kkooti abyenziza okuba nga nkutuusaako okwosaako n'ensonga entuufu eyakwasiza bano n'eyabaleetedde okuba nga beeyambula basobole okuba nga batambula ku kkubo beekalakaase. Ekisookera ddala mu byonna nga sinabagenda mu details nnyingi, bano babadde bakyali mu kaweefube wa March to Parliament eyatongozebwa gye buvuddeko emabegaawo mu kaweefube w'okulwanyisa enguzi efumbekedde mu palamenti y'eggwanga Uganda. Bano abakwatiddwa abasatu ngenda kuba nkuwa amannya gaago mu butongole, nkuwe n'ensonga yonna nga bwe yabaddewo, nkuwe vidiyo engeri gye babakuttemu, nange kennyini oluusi ntunuulira engeri abasirikale abakyala gye bakuttemu bakyala bannaabwe n'eryanyi oba oliawo, naye kale ngenda kuba mbikuwa. Vidiyo giweka like esobole okutambula ku misinde gy'amaanyi, information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde, twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku Mukutu VK Exclusive osobole okuba ng'ofuna latest updates, latest information mu buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Nze Viki mbanirizaako nate. Kakati abawala basatu abeeyambudde engoye ne batambula nga beekalakaasa okugenda ku palamenti. Bano basimbiddwa mu kkooti ne bavunaanibwa omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa mu lujjudde era bwe batyo basindikiddwa ku alimande Ruzira ate oba oliawo basooke bawummulireko keeyo. Bano okuli Nora Kabosije, okuli Praise Aroikini Oporoje, okwosaako ne Kemitoma Kyezimbo be basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi owa kkooti ya Buganda Road era bwe batyo ne basomerwa omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa mu lujjudde bwe beeyambudde engoye ne batambula ku luguudo lwa Parliamentary Avenue olunaku olwa Monday ng'ennaku z'omwezi 2 mu Septemba ono. Omulamuzi nno Ronald Kayizi ndooza okuva abeekalakaasa aba March to Parliament lwe basalawo okugenda ku palamenti nga beekalakaasa yabadde ng'abeera ennyo mu misango gyabwe era bano ebiseera ebisinga yabadde ng'abasindika e Ruzira n'abo abasobola okuweebwa beero ye yakola ki yabawa beero. So okukwatibwa okutwalibwa mu kkooti ya Buganda Road kyaddiridde abaserikale okubakwata nga beeyambudde engoye ababiri okuli Aloikini ne Kobusinje ne basigala bwereere oba ne basigala mu bwereere bwabwe obw'omunda, basigadde mu bugoye bwabwe obw'omunda obubikka obwereere bw'omunda. Ndooza kati ntegeerekesa abantu abakulu. Ate ye Kemitoma n'asigala mu mpale empanvu. Bano ne batambula nga bakutte ebipande byabwe saako n'okwesiiga langi. Abaserikale abakuuma ku palamenti bakutte abawala bano ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala ne baggalirwa era nga tebambadde engoye oluvannyuma lw'okubaggyako statement wabula bo abasirikale ne basiba leesu zaabwe okwosaako n'okuba nga basobola okubabikkako then bwe bamaze okubabikkako nga wayisa akaseera bano baggiddwayo mu kaduukulu gye babadde bakuumibwa ku CPS ne batwalibwa mu kkooti ne basomerwa omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa mu lujjudde wabula nga ku poliisi baweereddwa engoye tho babakutte nga tebambadde engoye. Ku poliisi abasirikale basobodde okubawa engoye. Mu kkooti abawala bano omulamuzi Kayizi yabasomedde omusango ne bagwegaana wabula n'ajjukira ng'omuwala Aloikini
yasimbibwako mu kkooti omwezi oguwedde ku musango gwe gumu ogw'okweyisa ng'ekitagasa ye ne banne bwe baali beekalakaasa nga bawakanya obukenuzi obufumbekedde mu ggwanga naddala mu palamenti. Omuwaabi wa gavumenti Ivan Kyaze yagambye nti okunoonyereza ku musango guno kuwedde, n'asaba kkooti ew'olunaku gutandike okuwulirwa. Kyokka munnamateeka w'abawaabirwa Paulo Waswa yasabye abantu bano kkooti ebakkirize okweyimirirwa. Waswa bwe yabadde alaga obuvunaanyizibwa abawala bano bwe balina, omulamuzi Kayizi n'amutegeeza nti buli omu amwagaza abanamweyimirira babiri. Waswa yasabye kkooti ebawe olunaku olulala lwe banaabaleeta, then n'asaba omulamuzi Kayizi abawe olunaku olulala. Omulamuzi yasazeewo abawala bano bakomewo mu kkooti nga Septemba 12 mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 12, era bw'atyo n'abasindika ku alimanda mu kkomera Luzira n'abagamba nti lwe lunaku lwajja okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwabwe. So ndowooza March to Parliament yaliwo nga 3 October. Okuva ku lunaku olwo abantu bangi babadde nga beekalakaasa era abantu bangi bazze nga bakwatibwa, most especially abo bonna babadde bakwatibwanga babadde batwalibwanga mu kkooti eno mu kkooti eno y'omulamuzi Kayizi ku Buganda Road, era mu mbeera eyo abantu bazze nga bakwatibwa mu mbeera ey'enjawulo naye nga bonna ekibatwaza ku kkubo bawakanya nguzi efumbekedde oba obukenuzi obufumbekedde naddala mu palamenti awo bwe bagamba nti busaana bukomezebweko. So bano abawala abasatu kuliko omu eyakwatibwa era mu March to Parliament yasooka abeeyambulirako awo ku streets bali ku luguudo bali ku Kampala Road awo nga batambula bagenda bajoininge Parliamentary Avenue. So tekyasoboka bwe batyo ne bakwatibwa, wabula ono omu yali yateebwa. So olwaleero abadde akomyewo. Ensonga ezibadde mu katambi bano abasatu nga beekalakaasa beesinze ku kuba nti ku mulundi guli oba oliawo omulanga gwabwe nga bambadde tebaaguwulira abakulu bano bekikwatako bebavunaana okuba oba bebasongamu ennwe nti bebavunaana bati bebasongamu ennwe okuba nga baali enguzi oba bali enguzi oba bebasaasaanya enguzi oba bebaviiriddeko eggwanga lyaffe okuwulikikanga eri abali b'enguzi abangi nti kwe kusalawo omulundi guno ate bajje nga beeyambudde oba oliawo ensonga zaabwe lwe zinaawulirwa era zikole ki zikolebweko. So bano basindikiddwa ku alimanda Luzira mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 gwe mwezi guno gwennyini ogwa Septemba gwe tulimu. Okusinziira ku bibaddewo abantu bangi bavumiridde oba oliawo ekikolwa ky'abasirikale abakyala abaakutta obubi abantu bano newankubadde abantu babadde beeyambudde but still basigaza eddembe lyabwe. Naye ate era n'abannamateeka babuuza ddembe lyo kika ki erikukkiriza okutambula ng'okumpi oli bute? So 2 in 1 and both sides zibuuza. Mwabagamba nti okwekalakaasa kirungi, weekalakaasiza oyambudde engoye then oyagala akukwata atya? Ekyo ekiwayi kiri awo. Mu kaseera keekamu ekiwayi ekirala nakyo kiri awo kibuuza. Ffe bwe tuba twekalakaasa nga twambadde engoye mwatukwata mwakolawo ki kwebyo byali bitwekalakaasisa? So bwe muba temulina kye mwakolawo ky'amaanyi ekyatwekalakaasisa kati mukkirize oba oliawo tujje nga tweyambudde. So side zombi oba enjuyi zombi n'owunzika nga osobeddwa luyi ki lw'oba ogwako. Mu kiseera kino ndowooza March to Parliament egenze ebadde ng'ezikira then kati bano ate ne baddamu ne bagiwanga giya bupya. Abavubuka bangi abaakwatibwa, abakyala bangi abaakwatibwa kwosaako n'abasajja, but kkooti eno eya Buganda Road nga omulamuzi Kayizi mwali abadde nga ajja abawa bail ne bakkirizibwa okweyimirirwa
bavenga bweru okubanga bawoza ku misango gino egibaggulwako. Emisango egisinga gye baggulwa ku beekalakaasi bano gibadde ndowooza ebiri, kweyisa mu ngeri etasaanidde mbantu, ndowooza n'okumalako abantu abalala emirembe. Emisango giri awo ebiri esatu bwe gityo. Naye era ng'abeekalakaasi bazze nga beewera nga bo bwe balwanyisa enguzi, kekibe ki tebandyagadde kuzikiza mu lunaku na lumu, era basaba kimu bwenkanya mu nsonga ebaleetera okwekalakaasa. So ffe nga Vic Exclusive ndowooza tukutemera story nga bwebaddewo mu lunaku olulamba, era naddala mukadde kebeereddewo. So twetunda tudileyinza okubawa story eno olw'embeera y'olunaku gye lutuyisizza, but finally amawulire gatuuse ku kompyuta yo, ku desk yo, oba ku simu yo, oba ku tab yo. Eyo nno y'ensonga lwaki tugamba nti we update you and we give you information from the source gye tutabadde tulina ba reporters baffe ababeerayo ne batuwa information gye tukola ki, gye tukuwa. So mbasaba musubscribinga ku Mukutu Vic Exclusive musobole okuba nga mufunanga updates, ate ffe tukuwa amawulire mu ngeri etasasamaza, ekyo tusinga okuba nga twekakasa. Atakubira mpera ndowooza oba oli awansinkanye mu mawulire amalala mangi agakyaddako. Mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15.